What better is in is it your role or its entire country? I'm trying to be exposing you to the challenge. So when MP one matching you Lord Mayor wa Kibinaaki DP owekawempe esooka wa Kibinaaki byenkubuuza njagala ng'obiddamu bulungi awa Kampala Central wa Kampala Central one njagala oyogera ebintu bino ng'obitegeeza akati Nsereko one kyengambye njagala okitegeeza bw'oba olina problem e Kawempe olina problem e Makindye olina problem mu Central olina problem e Rubaga njagala nsebye Katonda alokole abantu bano abagamba nti problem eriwa okulemeze bw'ongamba nti ogobye omutembeeyi nga tomuyiriza katale wagendagenda nga kuba mukulembeze anti muwemba MP awo twogere kuba MP katuddeyo ku meeya ameeya tulawosebye Kampala Central wa kibiina ki si wa NRM oyogedde ekibiina kyange nze njagala kwogera obulumi nze nina obulumi obukabya n'amaziga nze mbadde mumakomera agenda n'okola ku bantu abasiru nze tugenza okusolisitinga abantu abatakisi njagala nkubulira abatakisi babakwata ne bamukwata okupakinga obubi naye ng'obukulembeze bwa Kampala tebutaddeewo demarcation walina kupakinga bamutwala njagala kunnyonnyola naye badde nkyale ku meeya tugende ku meeya Nawe was DP bakibiina DP oyombesa NRM bwaba nga aliwo obuzibu e Makindye owulira nenye oyo akulembera bano ba mayor because the same thing kyengenda kugamba the same thing you're going to face bano ba mayor they claim balina obusuubuzi obwandikoledde abantu but the root cause goes back the party the boss in charge empowering the institutions kukola empowering wali owuliddeko nga basoma budget ya KCCA omanyi sente zefulumya omwaka mpitirivu kubuuliza nti
manyi sente zifulumya omwaka. Sizimanyi Njagala tubeere nga tugaana tumanyi. Kankugambe njagala tugaane ng'ebintu. Oŋŋambe nti nange yeremesere ekibuga Kampala. Ne gamba abakulira Kampala be baani. mbanze betuboogerako. Bwe tuboogeddeko oyinza okunenya kati kankugambe bw'ogenda emmotoka notayingi naye okunenya emibira. Ate okuneza the problem begins with your leader. Bw'olonda leader agamba nze sobola kwogera na President Museveni kikafuuwe olwedde problem agikkiriza nti agirese ku kyalo kyammwe. Bwaba banakwata Jackson ate yanagera ne President Museveni amugamba nti kiringa ng'ogamba yokutte pipe y'amafuta ne pipe y'amazzi. Pointi yange kitegeere njagala abantu bagambe nti kale President Museveni mulonda. Bwe tuba nga twagala okugamba employment egenda okukola ekituufu londa ba MP bo olonde ba kansala abo olonde ba meeya bo nga bonna bali with you in tandem buli kimu kitambula bulungi diiru ogikatemu omukyali ogitemu omuzungu ekisookera ddala ekisooka ekyokubiri butakkiza kyoba oyogedde bw'oleeta ekintu kyonna ekiyinza okutawo traffic mu Kampala abantu bagamba nti tolina magezi oyagala tulwanyisa kakati bw'ogamba nti abatembeeyi babonaabona tewali abatetenkanyiriza sente z'obutale zifuluma wandigambye nti abatembeeyi bano tubakola obutale bwa Mubuulu ziri division 5 ku Mande abatembeeyi bonna bagala okutembeeya mugende Kawempe Tuesday abatembeeyi bonna bagala okutembeeya mugende e Makindye kitegeeza n'omuntu tajja kuvuga mmotoka kuva Kampala ajja sigala wa mu area eyo gyagala okula bijja kati now our problem is very simple. Waliwo mu Uganda ekintu kye bayita lip service okusinga practical abantu boogera nnyo okusinga bye bakola nze nkubuuziza bameeya bonna bava mu bibiina ki bwetutandikire ne kugamba nti bameeya bavudde mu kibiina ki bakansala boolina bava mu bibiina ki bw'omala omuli ekizibu kya Kampala kakati bw'otuuka mu bibuga ngambala bw'otuuka mu bibuga Jjinja omanyi lwaki byakula mu ngeri ndala okimanyi actually njagala kwogera ku kibuga nga Jjinja bw'otuuka Jjinja Jjinja kyakulaakulana. Why do people say Jjinja is underdeveloped? Yandibadde so developed mu ndowooza y'abantu okusinga bwefaanana. mu ndowooza y'abantu mbadde njagala ogende okola research Jjinja na population bw'obeera ng'olina population ennene oteeka okuba okulaakulana kubanga abantu abangi kitegeeza consumption kitegeeza bwe tuba nga tuli bangi tujja kukozesa amasannyalaze mangi Uganda efuna revenue tujja kukozesa amazzi mangi Uganda efuna ssente kati bw'ofunemu abantu abatono kiteeka okuba ndiwo ekitaliiyo either services mbi either enguudo mbi abantu batya era kyobola nti abantu bagamba njagala kunoonya ennyumba ya kupansa olowooza lwaki abantu babeera nnyo Najjeera ne babeera nnyo e Makindye Services tezizima kyebagala bakifuna akati waliwo ate abantu abalala gye babeera waliwo ekyalo kye batera okuma nnyo ku nedda kwoyogera kati nze services gye nzitwala wagye bamanya nti abantu addeyo obayambi kintu kyangu nnyo nfuna bamwaldi paaka nzimba ziri wakiso kiki ekindeeta e Kampala nga byenjagala okukola biri wakiso jangu kitege. So Jaja Ragadi, of course, those are some of the statements in manifesto yo. It is a long manifesto Chemanyi. Kati nenga wala tegeddewo ekuganda oyogere ku kibiina kyange tonenye ekibiina kyange abantu balina obuzibu bwabwe mu takisi awo balina obuzibu mu akeedi naye abakulembeze babebaani let us be clear tubeera partisan tubeere nga twagala ensi bwekiri. So kakati first of all musically katono nnyo okujjayo nakulabye you have bakoze statement era kati ate gukola statement the Bobi Wine blood one what happened Bobi Wine cowboy one twade ku program nga babuuza
lwaki abayimbi bagenze mu politics nembagamba kyangu nnyo industry yafaa eya music kati abayimbi bavuddeyo bakole owulira tebabadde bakolera tebakyali sente kati bazze kubanga oli akimanya kato yakola kampeni nabagaba nenange mundeke ndieko kato yali mutuufu okwogera ekigambo kyeyogera nawe bakitegeera kato nze nayinkomye kushone kato katukonsalinga kulaba nti siyeta ye tebagitwala siyeta ye yagwa ne bagitwala buli kimu ne bakiwamba kupa siyeta nze nakola kivulu ne kato tufune sente asobole okweddaabulula akati kato natuuka nga anti amukyayi abantu bamwagala nitubasobola musasula nagamba kangende mu politics bwe nayogedde neŋŋamba nti naye ate twali tusuubira nti abayimbi bonna abayingira mu paliament nemmenya amanya neŋŋamba judisi babiri yayingira mu paliament samatimba yayingira mu paliament katolumama yayingira mu paliament bwebwene yayingira mu paliament saalabawo omuntu n'omu yatekolinga lupapula lwa copyright nimbe jacksta njagala oyogere ng'oswaza kamera tewali naye bwe nakyogedde sakyogedde mu context mbi ate saagala muntu aveeri agambe nti ate oyagala kuyomba na Bobi Wine ate saagala kuyomba na Bobi Wine nze njagala kwogera kigenda kuyamba nsi nje nabuze ekintu waliwo olupapula lwonna abayimbi bannaffe lwe bataddeyo nze Bobi Wine cowboy wange okiwulira naye ate njagala nnyo njogere ekintu ekigenda otuyamba so ekigenda otwonoona nti bwe nzijja okubuuza nti okay we're all fighting to survive nagamba nti chapter music industry okimanyi obadde okimanyi baleeta CD mu 2005 CD nga abantu balikodinga data tebakyalikodinga CD eno audio ateekako ennyimba mu 2006 ne baleeta flash ez'essente entono flash ng'ebyennyimba kanaana kati ng'oli agamba naye ekipya kuba byonna byonna mbirina kati tojja kuwungula kati olwo ne batta bakasiwukira babulanga alubamu ya Jackstar kati bwe baafa owulira ne baleeta ti olina kuyimba show bwe tutandika okuyimba show twakolanga ebivulu yaffe ku rugby katikati ku afrikaana nga ffe twesasulira nepromota bapromota be bajja nga promota takukkiriza Jackstar wetegekera ekivulu kyo nga kitegeeza obanga bapromota ogenza okuka nabo balina kuwaka akatono kana atono ke bakuwako n'ogenda okulaba nga atuwafiira bwereere n'ogamba nti lesijja kuyimba olaba Maddox ng'agamba nina ati wange ne tebasagala basula it is because amanyi bw'alina okufuna sente atali frustrated kati ne babeera nga bagamba abayimbi ne batulanzaga naye naffe emanyi tusobola okuyingira parliament naffe ne tukulira amendments zaffe kubanga eno constitution ebeera tabled ate osobola ogikyusa by people abayimbi bano bagenda okulaba ngeri tebakyafunayo lumu n'agamba akaŋŋende we bafunira kubanga ofuuse popular Jackstar tewali esimbyewo naka nga tebakumanyi lwaki bakumanyi tofuna akalulu so ne tugenda mu politics of populism so if I'm popular nonnesimbawo nga bantu Bobi Wine okuyingira mu parliament as you say the industry yali enfudde I feel yali atuuse ku claim he had it all kyekugamba omanyi lwaki studio wakera kumaki kukola si ye nanyini luguudo olumu Kampala lwaki akera kumaki kunoonya essente akati nno waliwo kye bayita elasticity and inelasticity kati waliwo wootuuka ng'okyanaanuuka nawaliwo wootuuka ng'okomye n'ogamba ne kanyamba abatannaba nti Bobi Wine bwali akola ebivulu yali akola ekivulu kye ekyebusaawala n'akola nekya Easter kya end of year Easter ebivulu ebyo biba bimala bibiri wala bikoze bulungi n'afuna abantu pointi yange kitegeera naye agenda okulaba naye ate bwetakisayo n'abaana abalala ababanja nabo baveeyo ne bagundi baveeyo naye kati manyi kino ekintu kino okukyuka ate nze neyakikola nti pointi yange kitegedde bulungi nti olwaleero bwe nkubalira njagala ntudde mu kubalira eyo omanyi nze ndi economist zibeera wiiki mmeka Saturday mmeka mu mwaka Saturday mmeka mu mwaka ziba tofaayo 4 times 12 tugamba 5 Saturday bwe muna milioni 5 buli Saturday ombi bubiri ne milioni 6 akula 2.6 sitaka kugenda mu naye bwe manyi manyi tewali Saturdays ezo number 1 erinnya lyange sijja doonoona nga abantu bamanyi teri kintu kibi Jackstar kumanya ng'otambulira ku booda bwe baba bamanyi nga akankozesa akakisa kano ngende mu parliament bantu milioni 4 naye milioni 4 is rubbish ku muntu ayimba ne bamugira bw'ogenda bugenzi n'okugamba
TV masaka funa 14 nyo nano bozisonjodde muno point ogitegeera kandi nze ati navaine ngamba lwaki tetutegeeza industry kuba omuntu omu Chameleone bw'akola show Bobi Wine balagadde ba Bebe Cool ba Juliana bw'akola show omuntu omu ba beneficiaries babeera nga lukaaga bangi asika chapati asika obumonde n'omulimi alimu obumonde ayanese engano wa tiketi timbe ebipande security babouncer bano tajja kufuna emitwalo mota kufuna emitwalo ataliko atomo abayimba gwe Johnny Black gwe Shiba bakwetaaga olina tune katune wanga togirina promoter akuyitinga nkuba n'agamba omusajja ono aleka kyafuluma magulu kati kyengamba why the industry is dying mulimu ebiku mulimu ebiye byonna nga tosobola kufuira lumu olina kwetereeza n'ogamba I have seen where the problem lies njagala kugambe omanye abantu bameka bagenda okwesimawo nga bayimbi bangi bameka nti gwe ngamba nti bameka nkubuulire Chameleone mwali Bobi Wine is coming ani ono ayimba nga Chameleone naye Dr. Bitone Victor Kamenyo Khalifa Ganaga Hildaman Ronald Mayinja kakati bobeera ng'oli awo singa tumala akalulu industry egenda kudda ate bavuddemu njagala nkubuulire singa tumala akalulu industry egenda kudda kiri tuwe bwe bawangula tebajja kuddamu kuyimba bwe bawangula buli omu agenda kuba mu parliament Judith Babirye bwe yawangula laga yamusuula eri njagala otegere point yange we are making a good thing okiwulira kyenavamba nengamba naye lwaki industry eno tebatereza buliza bagiteeke sente abantu badde ku bye baali bakola so kyogamba buli muyimbi azze anoonya bail out njagala okugamba kati Jackstar bategese ekivu nakukolerako wasembadde okutegeka ekintu ndudde jajja Jackstar gotala nti waliwo problemu naye kakati Jackstar bwe yagala okuteeka ekivulu nga babitekesa kubako ekivulu luyagala okwekizako nti nga bajja kubako ekivulu luyagala okwekizako nti nga balama kubako ekivulu kitegeeza nti gwe olina kugoberera ye ate ye yalina okusalirawo kyalina okuwa naye ate gwe omanyi sente zebafunanga nga wetegekedde point ogitegeera so when there is conflict of interest there is a problem and this problem bwe manje ogira saagala ogambe nti nze nzigye ebisu okulwanyisa cowboy wo cowboy wange point ogitegeera ndi cowboy wo nina omugamba amazima nti omanyi twogera amazima kubuuliza Jackstar wasembadde okulanga ekivulu kyo angaazi kakati batukimanyi nti waliwo problem somewhere kiringanga olaba ofunye the area si kirungi kutambula mu areas otomanyi olina okumanya nti wano waliwo akayu okitegeera kati if we know the problem let us get closer to each other and say this is how we are going to fight so bwe nakyogeddeko nti abayimbi bonna abaagenda mu parliament tebatebulinze etteeka lya copyright nabadde nkyogera kati ng'omuseza guli sowani nze ndi musajja in parliament it is a game of numbers si bwe kiri nti bw'otebolinga an issue ogenda kwetaaga abaliida why don't upload the fact nti tulina abangi abagenda mu parliament bwe naayimiriza peeka muwepa because Ragadi is there, Jackstar is there, Bobi Wine is there, Butcherman is there, bwe tuli fena tujja wanika njagala olire point yange era liyitewo bagamba mu Luganda amamesa amangi egakola ki sivuma nno zinjogera nze nsajja muganda amamesa amangi tegakola ki mu luzungu bagamba too many cooks spoil the broth. Let me tell you, you just need to be one who can say I have seen a problem, we can do something better. Uganda. Let me tell you, we just don't know. Sentence kuvaamu ng'omaze okukola ekivulu z'abantu bitaano abafunako azika capati ddeka nga gamba ntunze engano yange neggwawo
naga mwana just ayongera okuteeka. That is the economy. Bwe tunagamba abantu nga tubalimbe tugenda bawo okugajja ogenda tugenda kuwa okujja nga bwogamba nti njagala kuyinja natuyye ffenna. Ragadi, what is that problem that is affecting the industry that you cannot wait, that you cannot explain to Salim Saleh, that you can, because you've met the president, you've met Salim Saleh. Yes. Why do you think it's necessary so okwera mail kati Salim Saleh kanti kunnyonnyole nze bwe mbeera road mayor wa Kampala njagala kikunnyonnyola kitegere bulungi. Mbeera road mayor wa Kampala nkola kye bayita policy. Tewali muntu akola grand launch nagikolera Luweero. Launch etandikira Kampala ku Afrikaana, Balamu n'akuwaayo ennyongeza. Pointi yange giwulire bulungi. Kati nteekawo etteeka nti buli alina ekizimbe mu Kampala nga kigenda kukola kyeyamba. Already management industry. 1, 2. Metropolitan area. Abantu bakolera ssente bakubye omukyalo balima bulimizi. Wano we wali diiru zonna. Wali branch ya banka nene, main branch ngiri bili one. Kati bw'omala okwagala okutereeza economy, banka eno gitereeza. Ogitereeza wano. Toyinza kwagala kuba mu COVID. Nga nze nga ba trading license. Tewali muntu addamu kutunda music wa muntu atasasudde license ya kutunda music. Bw'obinnyonnyola Salim Saleh tabiwuliriza. That is where my problem is. Salim Saleh akugamba. Bw'ogamba president tabiwuliriza. Andi akugamba bw'ati. I would talk very good sense, but Lukwago refused to talk to me. Point yange giwulire bulungi. Lukwago yagamba Museveni kyogera naye. Njagala owulire kyenkugamba. Nti ekintu kino kye bayita technocrats. Nti gwe ne bw'oba olina amagezi mangi agayinza okukyusa Kampala. Naye nga si gw'otuuza council. So someone deliberately agaana okukola what is right because oli aganya okwogera naye. Oyagala okuwulira ebigambo bye njogera. Atulaba awakati akitegeke kye ŋŋamba. Kati ekitegeeza Jjajja Ragadi katono nyo. Ekitegeeza General Salim, because nyakitegeere bulungi, General Salim Saleh, President Yoweri Kaguta, they know they can help this industry, but because Lukwago antagonizes with them tebajja muwuliriza ne bwana babulire ekituufu. Kyenjagadde okugamba oba njogera mu lulimi abantu lwe bategeera okuwulira. Bwe natuula ne nyomba olunaku lwe baleeta Diamond Platinum okuyingira ku Carnival ya Kampala, abantu balowooza nti ndi mulalu. Nabagamba nti muba mwagala okuyamba bannaganda. Lwaki temutuwa chance naffe tuyimbe ku Carnival yaffe? Mulese Diamond Platinum wa Tanzania. Nate tulina abaana abasobola okukuba embuutu abantu ne basanyuka. Omanyi kye baŋŋamba? Naye mu KCCA wali olukiiko olutuula ne basalawo ekyokukola. Bwe ntuula ku makya ne ŋŋamba nti abantu bakoze oluguudo. Njagala kugamba. Mayi Museveni si yakola oluguudo. The president. Bani abakola oluguudo. KCCA yekola oluguudo. Tutandise okugenda w'oyagala. Bwe bakola oluguudo oluyita ku Acacia Mall, wali club. Buli club gy'olaba ku Acacia Mall, epakinga mukezi. Bakoze oluguudo nga lulimu ekyuma, nga lugenda kuyita ku side eno, nga tosobola kupakinga mu kawa. Club gyogerako gye manyi gye bayita Femme. Club gyogerako gye manyi gye bayita Bubbles. Club gyogerako ngo gye manyi gye bayita Blue Mics. Club gyogerako gye manyi gye bayita DNA. Omanyi atmosphere. Naye ezo club ziemployinga abantu okusukka 3,000. Bwe tuva mu COVID nga bakyakola oluguudo olwo tebalina mulimu. Abantu 1,000 bw'oba nga njogera bye njogera nga nnimba kale Katonda ankuba ntwala. Naye Mwai Museveni ye ne bwakimanya nti that means that club tagenda mu club. Awa KCCA okuva ku engineer okuva ku agenda okukola oluguudo bonna bakimanyi kye bagenda okukola. Oluguudo bagenda lukola bati bakasabula katina okupatinga kitegeeza genda kuggalawo ani anaapanga mu luguudo maka. Pointi yange gitegedde bulungi. Bw'oŋŋamba nti oyagala kukola walkway anagiyiya si KCCA bani ababeerayo. Tewaliyo order from above. You cannot. Let me tell you, my friend. Waliwo akagambaako order from above nga KCCA ina order from above to do something. Kakati oba oyagalanga okukakasa nti ebintu tebirimu order from above, genda awa NBS akuwa akazindaalo ojja okwogerereko ku BBS olaba oyinza okuwangalawo olunaku olumu. You cannot do what is not yours. Tobola nti ministry zibeera na line ministries ze birina okukola.
Minister of Works tayinza kuyingira ate mu bintu bya NEMA. Waliwo tugitegere. Kakati nze nakubuuza abakulembeze kyababeerayo. Ne decision ki ze bakola. Nze njagala nkugambye Kampala erina problem naye abantu bagitunuulidde abantu beekwasa ebintu bana Museveni kyatukola ne gwe weebuuza kutte yange. Akwata akwatidde mu KCCA n'ekooti bakutwala mu yansi bakutwala mu ya KCCA nze nabaddeko mu kooti ya KCCA ne mbawangula omusango baggalawo kiraabu yange mbewoggana nnyo nga tuli ku kisenge kyekimu ne kiraabu 15 ne mbabuuza eyange ewoggana etya okusinga ez'abalala. Why did they do that? Lwaki nabawangula omusango? Kye njagadde okukugamba njagadde otegeere ekintu bwe kikola. Njagadde okubuuza Jackson oyingidde mu politics naye muganda wange njagadde oyingire mu politics ng'omutegere. Paka enatete ku roundabout waliwo ebinnya. Naye bw'ova enatete ku roundabout paka ku boode Rwanda tewali binnya. Problem evaawo. Kakati ate nno n'okyongera ntuvudde mu Kampala tweyongeddeyo tutuuse e Masaka. Omala roundabout wali toto. N'okwata bw'oti n'ogenda embalala tewali binnya. Ne bw'oyingira bw'oti mu Nnyendo waliwo ebinnya osimamu n'ebitooke. Bakugire Masaka. Saagala tuyombe nga tuyomba bye tutamanyi. Njagala tuyombe mu muntu akitegeera nti omusajja wa KCCA ekwata nakkuba oluyinga oluli lwayagala kukuba ebeere statement waggulu. Walabe omusajja busa omuntu akaso kikyamu nnyo okufumita omuntu akaso naye omuntu alina watuuka nga ekisenge kimunyize. Nze mba nga sigenda nko mu kkomera lya KCCA enyinza okwogera ebyesimanyi. Ebinyagaza okuneesibisaawo mbimanyi. Betandika okwogera ku bataxi bwe babonaabona nenjogera ku babodaboda bwe babonaabona nsina boda sijagala nejagala. Naye nze nkumanyi njagala nkugambye wa boda ye muntu asookera naye muntu asinga okubonaabona mu Kampala nti bakwata wa boda sente ze bamusaba $200 azikola mu wiki 3. Kakati boda ye neemutama n'agamba n'ekiboda ekyo kanti bw'ogenda ku poliisi boda gye ziri wa poliisi tanatawaana ne system gye bamutuddemu katomu. Nkugambye abakulembeze be baani. Policy makers of the city bebani. No, but Ragadi, I beg to differ. Jackstar. What we have been talking about demonga bidaga an order. Can go example. To banembera yaba banaba LD. Deliberate treating people. The president had the order to stop that. Yes. So, ekitegeeza omukulembeze ari very crucial. Ebintu bino waba birako bobo birano and the liberty don't take care. Kankubuze ekibuuzo. Wali olero odindako. Abantu bekansaga njagala kubaza omulamuzi ya siba. Natutte olupapula twasiza babekansa 13 wadde bagenda okuba mu ttaka. Naye nabuuzizza abakulu abo. Era njagala okwebaza minisita Amongi ne minisita Benina Namugwanya. Abatwalira ebbaluwa okuva ewa LC. Mabagamba nti bagoba abantu 13 families 13. Nabuuza chairman families 13 zazimba mu Lutobazi nga zirina ekyapa nti ye zalina pulani y'ennyumba bana bakole pulani y'ennyumba. Akati lwaki night lwaki twerimba akati bw'oyagala kunyomesa Museveni takola mu KCCA. Nakubuuziza nti abakulembeze be bani nti omukulembezeewo abeera w'emukinde yaani. Imagine this West. What's saying so one. Kakati abantu abo babadde bagenda okugoba bakisiya batwalidde olupapula mu system. Nina bino empapula nzirina. Bwe oyagala nja mukuwa. Natutende ngamba bagenda okugoba family z'abantu 13. Naye abantu bano baagala babeere frustrated. Babeera frustrated tebanyigira ggwe. Banyigira oli asooka. Ate nga batuufu okunyiga kuba tebamanyi kye banyiga. Nenze nabuuzizza ekibuuzo ani yabawa pulaani y'ennyumba ani yabawa ebyapa. Do not blame people for other people's mistakes. Point yangu gitegere. Nze njagala okugamba abantu bayingira mu politics naye tebamanyi kye bayingiddemu. Bwe nayingira natandika ebyokuyimba naye ne bandiko bitegeera ebintu egenda. Nabuuzizza nti lwaki ebinnya biri wano paka ennateeti. Ani akulira awo okuva wano paka wali. Ye ani agamba kyokka nti Museveni asayinako kapapula kagekola oluguudo. Aba organizing abakubuza n'obaddamu. Kugambye nti abantu kirabu ze bagenda okuggala ku Acacia. Abantu 13 bagenda kufiirwa omulimu. Ng'ovudde ku kya COVID. Kasita bamala kirabu ne bagamba nti teri kupaakinga ku main road. Bagenda kuteekawo ekyuma mu kigo oluguudo. Nakiwedde. Mbadde nkyakugamba Namirembe Road yayiya Namirembe Road asaana kutta. Bw'ogamba Namirembe Road bw'ogiggala bwe wali
ekyo ekibazimbyeko akeeto owulira abasuubula basuubula mu wino abasuubula mu kikubo kakati basuubula ebintu ebyaloga bitika ku mutwe muwokowe wokowe gikole kuki ku paliamenti abantu balambule paliamenti nga batambula mpola kakati twetaaga abantu abayiyiza ekibuga nga basomako ekisooka nga basuubulako ekyokubiri nga bayaayemu lwana kinjagala okugamba kibibuzabuzaako olwaleero kkiriza nti Namirembe road yesingako ziroodi omanyi lwaki kuliko loogi we wali stage za baasi kati omuntu agenda kwetikeeta beteeke ku mutwe ekiteekebanga baasi wezitikira abantu bebasuubulira kati bwogala Namirembe road oba se bizinesi embalala Kigali nawa leta stock reality tetwogera bintu byakwewaana twogera ebintu ebigenda okuyamba abantu nti abantu abali bazimbye ku Lumu Street ze wenakulira Park View waliwo amaduuka ng'abantu basuubula bagenda mu paaka enkadde ne batikka ebintu byabwe kati abo bagifuula wookowe olwo bwe mmala okugula TV ennya nziteeke mu nteeko ba wookowe tebakkirirawo yadde booda nsala ogenda mu paaka enkadde tebajja kukkirira bajja kweganya olekya ngo gitege bulungi abatembeeyi bagambe abatembeeyi ngenda bagoba nenakola olujja bwe mutundira kwati mulina ssente za mudaala tewali agala kubeera mutembeeyi kikufuula omutembeeyi capital kakati gongo bayiyiza gye bagenda okubeera naye tonnayiya gye bagenda kubeera ate bayiyiza gyogenda okugasigira naye ani abasiba otereko omusirikale ngaakwata omutembeeyi kanso ejja nebakwata naye njagala babakwate nga babagambye twabagamba mukolere wali agenza obukambwe ekibuga kyaffe okitegedde statement yali ya bukambwe naye teyayimbira ng'agamba pulezidenti kubanga yategeera where the problem is. So let me ask you, yes. Back to you. Your name has been entangled, still nebizibu ebirala. Lately, when nawulidde abavubuka abayimbi bagamba because you access General Kayanja ne Salim Saleh mwagenda ne mulobingayo ssente z'abayimbi fatality gyobadde oyogerako nga tutandika Tereza ne babawa akawunti miliyoni 8 oyogera bitakwatagana nga ani yazireeta anti kyekyo njagala omanye ne babawa anti kyekugambye omanyiza njagala nnyo saagala onyumise microphone. These are allegations and the videos you've watched there. But I want you to clear that. That's why on this category. The good thing is nze natulansi ne ttiimu yange tuyiye ekigenda okuyamba music industry so si ssente tuzimbe ekizimbe kimu nga kiri mu studio za music studio za video awaliwo YouTube platform abantu bonna bagenda okuregisteringa waliwo office z'abamanda b'abayimbi nga bw'ojja bwoti nga bw'ojja oyingi mu masengere omanya nti side eno wenyambuka abaland board gye bali wenyambuka side eno sangayo CBS ngenda okukyuka sangayo BBS awo ng'otegedde Buganda broadcasting bweri naye kakati bw'obeera ng'oyagala kola Buganda broadcasting olina no bakolera video then nogende katonda gye bagenda okurecordingira tape tibikwatagana kati bw'okola one stop center it is the idea tubeere n'ekifo kimu nga bagamba abayimbi b'e Uganda obasanga awo naye kakati banabogera simanyi bafuna ssente simanyi ne bakola ki abantu nga banoonya ebyokwogera ku TV manyi ebyokwogera ku TV ne ku channels abantu byababula bw'abanga takuvumya abayimbi bali mu kwevuma asobola okutunda ennyimba kakati bw'abanga talina content wakwogera alina kuyiya ekigenda kuleeta mawulire abantu abasinga bagala likes ayagala likes naye nga anakubeera controversial nagamba Jackstar yakubeera gajoli awo abantu bajja kujja nnyo bagende ku channel yo but it is wrong. Let us see what is good in this nation. What is your take on artists who tag themselves to be NRA? I'm using NRA because you represent, and I think artists who tag themselves to be NRA. Again, they often a special treatment. One from the president, one from even General Salim Saleh, because the NRA. But then we've seen King Michael. Big eye actually from now. Bouncer bali subscribing amwenare wafunira yo kadde 10 tufunye so many. Does someone need to be NRM to have a privilege? Ati chamu oba bouncer mulimu actually na bakuma Bobi Wine mwebali oba bouncer inayamba oba boda mulimu abapipo kwa mulimu aba FDC nze siyamba bya kibiina nyamba abantu banna Uganda bamba nyamba ku Jackstar oli cowboy wange sikuyimira nkoso kubwerere
At Chogan, you win of anyone win the people power. Just to go because there's something that adds us together. Akati Jagana Bugambi, Wobeda Mukwano Sava Sati. Chita to go with an immunity. Or want to go Vedanga, Rostolina, and Jumosula Mugala, Okamoto. Akati, Manyanti, sometimes you may get it's not blessing. Wouldn't want to go and I Tampa. Hatwalwa Barosa not body now. Point was the news. Let me tell you, Naye alina president abawadde special envelope oyogedde ku King Michael bamuweesa okimanyi bazi era guy the same bye. Wango Santo. omanyi ensonga zali nina ensonga kinjagadde oleme jjogerako credential was not bad I think she was misunderstood. This is me. Endowooza yange sindowooza okay tubulire endowooza yenewe nti nze mbadde njagala awo nkonye obukonyi nga njagala kudda ku kyange kye nagambye nti kintu kya copyright. Yeah, that is also it's always been a concern to me. But have I cleared it very well? Nti mugambye nti sakola nti mugambye abayiri kubanga mwalimu ne abenaalimu of which ne Judith babiri omukono era nabakonyeeko sikonye I'm not partisan. You know nze njogera ku kigenda okuyamba ensi yaffe nti olwaleero era bijja kuvaawo olwaleero ojja kuba tudde wano ojja kuba nsiiwo olwajja kuba tudde wano ojja kuba njagala kwogera nsimanga kaawa teri muntu ayinza kuyisa mpale wano waggulu yadde ng'okimanyi nti empale okolaki oyagala jjambala oyagala kwanguwe weno wabuizizo oyagala kola ki tukkiriziganye waliwo system ze tulina okugoberera nti oli bwajja n'agamba nti but I think there is a problem oli kawuboyi wange ne waliwo obuzibu okusobola obusotinga nga ffe so tonvuma to understand me nze singa ntandise kuvuma kutambika kuba akawumbi kaffe milioni 8 kubanga nandibadde nga makakali bativi eno kikaki pointi yange ogitegere ngambi naye akawumbi ke boogerako otuvaawo twabaddewo era wabadde mu meetings bwe tumala matikale bino byonna tubimaze awo twaliriya akawumbi bogenda okafuna genda omanyi mukatimatemamu nabuziza ekintu nti oyinza okugenda ne ATM eya Barclays oteka mu Stanbic n'ofuna sente nga si visa oyinza okujja sente account gy'otoleka. Can I say something? Tukkirize nti waliwo abajjayo sente out waliwo sente z'abapromoters zaali zivuddeyo and wrong people got that money. Mu Uganda tewali kitasoboka. Waliwo avugira emmotoka ku lupanka mu Uganda tewali kitakola kitasoboka. Kakati nze kyesiiwuunya bw'oba obadde tonnakimanya Panado awonya mutwe sikyo negwa mu byekutya akutta tukitegedde. Sometimes some good news is there and some is there. Abantu bagala nnyo ebibi bagala tubeeko overdose bagala nnyo twogere ebyobuwaano obuwaanyi. Chameleon coming for
the same post you're going to contest. Are you scared? Are you Scared of what? Scared of what? Ngena kweza miaka ngena kweza miaka makumi yake kweza miaka makumi atano abantu abamanyi banji kakati njagadde okugamba politics si kuyimba. Politics is intelligence quotients. Politics is politics is understanding and misunderstanding. But the problem, the politics we're doing now, yava politics nagenda mu politics omukoli obujjatira kusukutuka mu kyebagala ate n'avayo nagenda mu populism. Leero jana bagamba munonde bulonze bisigadde mbindeke katweza kunjojjola muntu oti njagala kugambe kubanga Jackson bajja kubuuza ennaka ogenda kukola ki bw'olina okubanyonyola kyogenda okukola ki tubagamba bugambe nti nze gwe ali awo ali ku capati zadiba njagala kuwa amagezi negosooka ononde amagezi gakuwa ponti ekitegeke agadde tukirizikanye ekigenda tuyamba ate nze saagala tunyigire fe tuli bavubuka ono we tukyala Jackson tukyera nnyo oba mu bulungi oba mu bubi kati ffe tweraba nzisola gamba bugwe n'esibyewo nyiige kamiro n'esibyewo nyiige nyiigira ki bino ebyolunaku teri so tomunyigirangako kamiro meetup ne mwogera wali tali ne kapeka yabaddeyo gye mwabadde kapeka kamiliyoni yabaddeyo akati mwe mu politics kutonnategeera politics bw'oyagala kunyiiga kati nze kyekugamba kale mpulira abanyiige eyo banyiige but politics for people understand how they're going to change this world, how they're going to change Uganda. Osanga abantu nga Mwami Museveni, osanga abantu nga General Sale ebya NRM webagambako bagamba twogera bannayuganda tulooze ku NDP 3 Uganda ogenda gikuza otya mindset egenda kyuka etya omuntu agenda kulima atya so si bino bya ate akalulu si kyekikulu ekintu ekikulu. Whatever I'm saying now, can I make it practical? Bideme kubera bya kumatiza muntu. Nze kyekugamba so your comrade, so fellow comrade. Kati eno mwe mukyali mu politics okwenyigira. Mugenda kwenyigira bwere nja kukyaba bakawboyi bo. Walaba mwami Mbabazi yamala akalulu. Yali na President Museveni yalina. Mwami Sebagalo yagala okudda kwa meya. Yana President Museveni nenga message ki yafuna nkuye. Sagala ogenda okulanga tubagamba ate nakati awo ngenda okubuuliza jjajjalagadi waliwo abagambye nti no NRM I'm sorry I think we are talking politics and music and our parties waliwo yangambye nti NRM is playing a diversionary game. Which one? Nti mayor who is coming abaddeko incumbent bategedde Lagadi we tumuzizikawo kamiliyoni netuzizikawo mayor you divert the audience oyinza okugamba Lagadi abafunye bonna either okimanyi nti mu Buganda mwalimuko Daudi Ochenge nga mwami wa Kabaka yalimu waliwo negundi eramu okimanyi nti waliwo mwami Taylor nga mwami wa Kabaka nga mwendi kyogamba nti kiki ekibafuula ebirala. Let me tell you, when we are people bwe tuba abantu tubeere n'akoobuuti nti olwaleero whatever you're doing you may think you're so different from other people. You are the same. Bwesala omusayi booti gufuluma gwa red bino abantu beboogera abantu yesterday owulidde abantu abavudde mu FDC ne badda mu bibiina ebirala owulidde abantu abavudde mu people power ne bagenda mu NRM owulidde aba NRM abagenze people power. It is just the thought. It is just what you see. I know they were people. At the end of the day nemukyalawo ayinza okubawagira Arsenal magoli wa Man U nebamala okubakuba omupiira temwabaka mu kitanda kino kyengambo kitegeera. So life should always go on. Tosanga Jackson ovume kuba wa kibiina kino tosanga Lagadi ovume kuba wa kibiina kino zino kala zetunulira zino zaaliwo before us. Ebibiina President Museveni yaliko wa very true. Akati najja NRM akati kyenjagadde okugamba nti bonna boolaba abaali balwanyisiza gavumenti babadde mu gavumenti badde okimanyi akati bo bategeera we balina okukoma mu kulwana kwabwe era tebola nti okulwana kwabwe bamala okulwana ne weewunya ng'olaba akafaananyi abagabi batudde awo banywa kacyayina ogala ne mwana oba nze ndaba obubi bano balina kuba nga tebali kuba. This is understanding. Okay. Yes. Bobi Wine is one of his concern is he feels omulembe tulina okufuna koko
fresh blood. But you've insisted on having the incumbent president as president. Can't Ragadi stand and challenge the president? I think let us get a change. If I have the man in it, so that could be this sort of war. That is a young no, and this all in USA. Never since the never Sakatoro Wakuro, I could dancing at the Kulipia. Kakati, your thought, my thought, but truly, your money not Chayagala. Jovola will get a restaurant, 1 woman. Run over the restaurant is not to Sango, Kaunga, and Yama. No Sango Michere, Kaunga, Matoki, your money not Chayagala, at Chayagala Chichimu says, Bagachagala Chichi says, everyone is to take a freedom. Expression. Uganda freedom is already now. Just stop the microphone. So, my president. Let us say, that. It's to neighborhood. Can't the next president also be the same? No problem. No problem. Kakati Gubio Yagala. What do I talk about Yagala? Yagala to be very clear. So, Ragadi Toyagala president 7 Kakati Yagala Kugena Kati Yagala Funa and Woza. Why is it change?